Akati ekisooka njatuukirize nti omusono omupya mu nkola y'ebintu okusinziira ku byobufuzi ebigenda mu maaso ebyabavubuka kati abaliko nga bwebeyita tebakyalinako kyama, tewakyali kintu kikolebwa mu kisenge. Buli kimu kibeera ku social media, kibeera ku TV, kibeera ku radio. Era sinza kunenya Dr. Bedi Bwanika kusaba accountability. Kakati ekituufu kiri nti Dr. Bedi Bwanika mumanyi bulungi nkakasa era y'omu ku batandikawo people power, era y'omu ku baali mu ntandiko ya NUP ng'etandika, kubanga kiva mu people power nekikola NUP. So nabadde muwuliriza ennaku ezo n'agamba ali omu ku basonda ssente ezigenda mu kibiina obutereevu. Etteeka liwa Abedi Bwanika obuvunaanyizibwa n'obuyinza okusaba accountability wawulira nga si mumativu. Abamugamba twetagenza yebuuliza mu kibiina bwekiba nti ensonga ezandibadde zigonjoolwa mu kisenge bo bazisadde mu lujja, lwaki ate naye bw'ateeka ensonga mu lujja obaoliawo zaliko enyinza mu kisenge lwaki omugambadde mu kisenge. So bwebanga yenkola yatandise nti ensonga ezalibadde zoogerwako mu kisenge ne mu ddiiro tuzisussizaawo zinakubeera mu lujja kati ebeere enkola. Naye ffe tulowooza nti si ekirina okuba ekituufu. Accountability yetagisa mu bukulembeze bw'obeera ng'oli mukulembeze w'ehead wa party. Olwaliro tulina kabuleta yakulira need. Singa kabuleta agenda gy'agenze oba Tanzania oba ne bawaako kye bamuwadde, alina okugenda wa Inspector General of Government n'akyanjulayo nti bampadde emmotoka. Ne bwe kiba kikyenga omuntu kasita oba mukulembeze wange teeka obuvunaanyizibwa okutegeeza eggwanga ebyobugagga byo. Omusaala ofuna gwenkana ki, ebyobugagga olina byenkana ki. Bw'oba kyonna kye bakola kye bayita gift oba donation, obuvunaanyizibwa okyanjulayo eri IGG. N'omugamba nti bwe nagenze eno bampadde ekirabo kya mmotoka, bampadde ekirabo kya pikipiki. So a leadership code of conduct. Kakati tulaba nti obuzibu olwaleero omuntu oyinza kugamba nti oli mwerufu naye nga ebibuuzo ebikyali mu bantu n'olwaleero kati byenjogera oli abuuza nti oketukkiriza ng'oggyeko ekyokuba nti Mwai Museveni yawandika ebbaluwa esonyiwa Mwami Kyagulanyi omusolo, ekyo ng'okitadde ku bbali, naye emmotoka yennyini tagikwatanga kugitwala wa IGG gimwanjulira nti bampa ekirabo, kubanga bakyogera nti abantu bamusondya ekirabo ne bakimuwa. Gende owa IGG omubuuze nti emmotoka eno mu bitabo gyeri omukulu yajanjula. Kitegeeza ki? Olwaleero bw'oba osula mu nnyumba ya ndabirwamu totandika lutalo lw'amayinja, kubanga nawe eyiye ejja kwatika. Bamusaba accountability nga wabadde asaba accountability abakulembeze abalala. Kati lwaki olowooza nti olina okusaba accountability abalala naye ate bwe tebalina gikusaba? Naye ebyo nga tubitadde ku bbali, olutalo lulina okuba nga luli guided. Omulabi waffe tali mu NUP, omulabi waffe tali mu opposition, omulabi waffe ali mu buyinza mu gavumenti eriko. Era ndowooza nti amayinja gonna gano ageekasukirwa kusaba accountability, kwerangira bisiyaga, kukola kino, ono yabbye ssente, gwe naawe kuba bakulaga Mpuuga yalidde 5 ne balaga nti ssente nyedde $16,000. Mu bubbi bonna babbi kuli mutuukirivu. Naawe ebyo tubikukwate tuteeke ebbali. Focus. Bwe guba mupiira mu lunaku tugamba eyes on the ball. Ate ka ball boy ate bwe kaleekaana leka kuba omupiira wansi n'omaka ogende kwa ball boy. N'omaka ogende wa ball boy. Focus eri kuguli omupiira oguli mu pitch. Aim yo yakuteeba goal. So si kwesulaasula kwerumalu. olina kokonyeeko nti buli muntu alina okwanjula ekintu eri IGG n'ebibiina bino ebiri. For as long as it's a political party, head wa political party mu mateeka agafuga Uganda ebibiina by'obufuzi mulina okudeclaringa ali accountable to IGG eri IGG. Ne need olwaleero kabuleta batakikolanga alina kikola ki avunaanyizibwa okumugamba nina emmotoka, nina ennyumba, nina wano ettaka, nina kino. Leadership code of conduct. Kati bw'oba nga tokituukiriza kitegeeza nawe oli mumenyi w'amateeka, then tolina moral authority ate kwogera ku balala. Kyova olaba nkugambye byonna tubiteeke ku bbali, twekwanye tumanye omulabi waffe waali. Omulabi waffe tali mu bibiina bwe tuli, omulabi waffe si bibiina na bibiina, omulabi waffe ye Mwai Museveni ne gavumenti ye. Mu bumpimpi ensonga ya Dr. Bedi Bwanika okugikwata engeri gyagikuttemu ye enkyamu naye nga kyaliko kituufu. Kyaliko kituufu nnyo emirundi 10 ku 10. Ekyokubiri sigenda kumuzaala nti akikutte mu ngeri nkyamu. Eyo ye fashion gye batandise. Era ffe singa obadde ongobera mbadde ngamba nti ne bavunaana Mpuuga baali basobola bimuvunaana mu kimpowooze ne bayimalira eyo. Ne basobola biteeka mu lujjudde. Kati Abedi toyinza ye ate
naye kumuvunaana nga nezze mu lujjudde nkugambye tulina ensonga bwe tuzigonjoolera mu kisenge bwe tuba mpadde kyakulabirako kyamaka tugonjoolera ensonga mu kisenge mukyala wange mukutta ayenda sigenda kuyita kyalo kirampa kubagamba nti mukyala wange yayenze wabula mukwata mpolampola netugenda mu kisenge netwekuba ebikonde netweruma ne omugenyi bwakonkona wali tufuna nga amaziga tugasangudde ne kasimairo tukateekako kasita kubaamu omugongo nga tuddayo tutamaliza tulukola ki tulumala naye ffe tudidde ensonga ezina okukolwako mu kisenge naye mu ddiiro tuzisussizaawo tuzitadde mu lujja kati abantu omusango bagusaliraani balekaani so bwebanga ye fashion then bonaka bagikozesa naye fashion eyo mbi ate kibadde kibi okulowooza nti omu yalina ogikozesa omu talina gikozesa kubanga bweyagala oveeyo oswaze banno otiyagala kubeeba kuswaze nga bwowulira nti kibi abedi wane kukikola mu public therefore kibi nawe okuswaza banno mu public because ensonga osozimayira mu kisenge. NUP is the leading opposition party mu Uganda gye tulinawo kati. Kino ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya kibakubawa okuba nti nabo batandise okweyuza be tulaba nti be batusinga enamba kibakubawa era kibalekawa naddala eri mu bantu ababala abawagira kimalamu naddala abawagizi amaanyi because tulina abavubuka bangi olwaleero n'abantu abawagira NUP era nga balina essuubi balowooza nti eri ku lugoba oluteebi ebadde twala obuyinza naye bw'owulira entalo eziriyo n'oba oliawo ensonga ezaali badde zikwatibwanga abantu abakulu ne bazikwata mu nkola ya kyana kito kimalamu abantu amaanyi naye ffe guno gwe mulanga gwaffe tubagamba tebule tebunnayita wawudde President Kabuleta ng'agamba nti mu kaseera nga muddukalire wemukyusiza akati awali critical nnyo akati omuntu ayinza okukamisinga ne kagwa wansi kati wokalondera abalaba bakoze ki kati olwaleero nga ba NRM ekyusa akati kava mu taata kadda mu mwana tulina okuba nga wano tusimbye enjala tulina okuba nga tukola nnyo so kitegeeza ki nti buno obutalutalo tubuveemu kubanga si bugenda okutwala obuyinza olwaleero bw'onaamala Abedi Bwanika bw'anaamala okuba NUP n'agiteeka wansi kitegeeza nti Kabuleta ayingira State House oba Abedi yayingira State House bobe NUP banaamala okuba Mpuuga ne bamuteeka ku ttaka kitegeeza nti Kyagulanyi yayingira State House oba so kikutegeeza nti omulabi waffe tali mu bibiina mu tuli wabula oli ate akozesa ffe n'atuteekamu entalo kati kitulemeddwa okukitegeera nti oli atuteekamu entalo amaaso tulina gakuumira ku ye era kano olinaku bw'oba ovuga oluusi oli ku speed oli akukwateko n'omugamba essimu eyo giteekaawo okola bukozi buno giteekaawo amaaso gali ku luguudo kokola kitova ku ki naawe stage tugikwate nga tumanyi gitulaga tuleme kuwugulwa ng'abantu abamu baterugereza ku bakyala agenda mu katale okugula gomesi wasanga ow'enseere n'asooka agulako ezebbiri agenda okutuuka nga sente za gomesi tezikyawera so katulayo tuli mu kulwana nga twerwanyisa within our parties NUP bamembers muli mu kulwana kati mugenda okumaliriza okulwana nga mwereseko ebisago eri oledi bakuteze PLU kati ogenda okukwata ku Museveni n'ekibiina kye ate olina okusooka okuwaguza mu PLU ogikube kati ogenda okumaliriza PLU ng'okooye Museveni ogenda omutuukako nga alina kashaya anywa n'akagula akoze eki asazeeko ng'okooye olina ebisago yaba settings oli mukola ki mwekuba so tulowooza nti bannaffe bategeere olutalo otufuulire olutalo teri mu bibiina byaffe kwerwanyisa olutalo likuoli ate oli atutabula n'ebimu bya bulimba n'ebimu byaki so focus yaffe ebeere ku oli omulabe ffe twagala okusuza omupiira neyanza